Sabbiiti ewedde oluvanyuma lw'abasuubuzi okuggala amaduuka gaabwe olw'ensonga ez'enjawulo baatuuka ku nzikiriziganya ne Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja okuddayo ku mirimu ng'ensonga zaabwe bwe zigonjoolwa. Ng'oggyeko ebyamangu ebyakkiriziganyizibwako ku olwo ensonga y'abagwira okwenyigira mu mulimu gw'eby'obusubuzi yasigala mu ddiiro era n'ejjulira olunaku olwaleero. Kati olunaku olwaleero Ssaabaminisita wamu n'abakulembeze b'abasuubuzi bakedde kwevumba kafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire okusalira ensonga eno amagezi. Oluvanyuma lw'ensonga okujulira olw'eggulo bazzeemu mu kafubo nga ku mulundi guno ekitongole ki KCCA, poliisi ne minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga nabo tebalutumiddwa mwana. Oluvanyuma lw'akafubo Ssaabaminisita ayogeddeko naffe n'ategeeza nga bwe bakkiriziganyizza okuteekawo akakiiko kalondoole ensonga y'abasuubuzi abagwira mu ggwanga. Akeekulemberwa Ministry ya Trade omukulu Mbaddi mwennyini netuteekako KCCA netuteekako immigration kuba be bagaba work permits netuteekako URA netuteekako ne UNBS netuteekako Ministry ya Internal Affairs naye nga basically tutaddeko police. Nabbanja agamba akakiiko kano akatereddwawo kakugoberera abasuubuzi abagwira abataagoberera mitendera naabo abaava ku ndagaano ezabaweebwa. Kati ng'ekigendererwa tulabe work permits z'aba n'abantu yajjanga investor kakati ali mu kusuubula buveera, yajjanga investor ali mu kukola butunda mu kikuubo, yajjanga investor akola atya. Ssaabaminisita wabula akalambidde ng'ekyokugoba abagwira mu busuubuzi kikafuuwe. Kubanga tulina international trade relations. Bwe tuba tukola kino tulina okukola nga twegendereza. Kubanga abasuubuzi baffe wano nabo basuubula ewalala. Nabbanja wabula mu mativu ting'oggyeko ensonga z'abasuubuzi ezikyaliko kalumanywera nnyingi buli lukya zongera okugonjoolwa okulaba ng'ebizibu ebibabo by'omutwe bisalirwa amagezi. Nti konteyina zaabwe ezaali zalemera mu URA zivuddeyo. Ekyo kyakoleddwa era batugambye ndowooza okutuuka ku Lwokutaano zonna containers ezibadde zaakwama n'ebintu byabwe ziva mu URA. Baabasuubuzi bategeezezza nga kye baagala bwe bwenkanya mu mulimu gwabwe naddala ku bagwira. Wabeerawo kye bayita win-win situation nti bw'oyingira e Nairobi kizibu nnyo okusanga importer ng'atwatundira e Nairobi. Importer abeera isiri kakatono twagala regulations ti bateekewo enteekateeka ennungamu ey'okuregulatinga butya ba foreigners abakolera wano bayinza okugoberera amateeka agatufuga nga bannansi. Abasuubuzi bazze basimba Nakakongo ng'abagwira bwe balina okukolebwako mu mulimu gw'obusuubuzi nga babalumiriza amateeka bo okubatiitiibya okukosa bano okubanga ebyo ebyabaleeta baabivaako dda ne batuuka n'okwenyigira mu mulimu gw'obutembeeyi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.